My dear lero kano kankuyambe nkwanguyirize. Teriyo muntu wadde wa Luganda lwo ng'asobola okubeerawo nga takunoonyezaako n'abeera nga akutwala nga priority mu bulamu bwe. Buli wabeera nga takunoonya aba takwetaaga. Beera mukodo nnyo ku ky'oyina. Togabiranga omuntu atakunoonya kubanga naye aba takwetaaga. Kkiriza oba gaana. Eno ensi mwe tuli ku data ng'omuntu asobola okugamba omuntu oyinako eddakiika ompe nkubireko ku gundi nakkubira. Njagala kubuuza ebibuuzo bisatu. Ekisooka, mu bulamu bwo abantu okubeerawo nga tebakwetaaga lwaki bakkubira beetaaga ssente? Namba 2, lwaki gwe balaba nga tebamanyi na bw'obeerawo bamanya batya nti wazifunye oba nedda? Namba 3, data abika, data akubuulira abalwadde, data akubikira ennaku enkulu n'embaga z'abantu n'ez'abali mu kika ye bamujja wa? Lwaki si data y'omu gwe bakozesaako ne bagamba gundi kankubipinge kala nkube? Kubanga atalina ssente alisasolo gamba mpambipinge ku ono. Bw'okuba bbaka ne bagamba mbadde wano nze mama ogundi mbadde nkubuuzaako. With all respect, mu family nkimanyi musobola obeeramu ba Luganda naye nga waliwo era abatali ba mukwano. Nga muli ba Luganda naye nga temuli ba mikwano. Wanyo respect omuntu atakozesa maanyi. Ono yatya ye muntu amanya nti oli Bulaaya ng'ali Uganda mbeera ya bugubi talina mulimu takola ne bamuwa essimu n'akubuuzaako gyebaleko emulimu tyeyo bigenda bitya n'atabaako kyakusaba n'amanya ne lodda n'atabaako kyakutuma n'ojja n'omubuuzaako n'ogenda nga talina kyakusabye nga gweweerowoozezza n'omuwa. Oyo omuntu wanjawulo nnyo. Era omuntu y'omu n'akunoonyaako n'agamba mbaddeko wano ne kaddata n'akusindikirako ka message mbadde nkubuuzaako nga talina kyasaba. Data akubira okubikira, data akubira okugamba baganda bo nti gundi ali bubi nnyo, ono yeetaaga fiizi ye bamugjawo ab'ekika. Lwaki si y'omu gwe bakozesa okubuuzaako? Bannange nkitwalanga kuno kulabula. Togambanga nti gundi anvuddemu. Omuntu gw'osuubira okusaba obuyambi muweerezeeko obubaka nga omubuuzaako bubuuza at least. Kubanga abantu tomanya butya bwe babeerawo, abantu balina struggle. Mutunuulya nnyo abantu abali ebweru n'olowooza nti bo bali bulungi, abantu balina ebizibu. N'olwokuba akimanyi talina buyambi bwa kusuubira kujjamu n'asalawo n'abisirikira. Noddaawo gundi najja n'ava Dubai n'atukomako wano. Gundi twawulira yakoma wali. Yakomawo kubanga ye wali abamwagala. Eno gy'omugamba okujja gw'obadde omunoonya, gw'obadde omukubira. Hakunoonya kukinga naawe ebbanga lyonna. Bw'oba obadde osobola okubeerawo emyaka 6, myaka 7, myaka 5 nga tokubira muntu ssimu. Lwaki bw'ajjayo akunoonyeza eki ky'otamunoonyereza? Bannange waliwo ebintu ebigenda tugatta nga tugenda kusinkana mu nnyimbe. Nga lumbe lwe lugenda tugatta ng'omaze kufa oba omaze kufiirwa oba nzaali baafudde ojonziike naye nga sizze kulambula. Bannange mweddeko ab'eŋŋanda. Noonya ku bantu bo. Bantu bali Bulaaya bagenda kugwa eddalu. Talina muntu we n'omu amukubira. Oli ali Canada mu America nga bwanyuka bwaddeeka abantu bali depressed. Omuntu n'amera envi ku myaka 3. Envi omutwe gwonna ne gujjula. Abantu bakutuse ebiwalaata. Bakola ku mirimu n'asibayo n'asulako ne sente nga taziraba. Negwe buli kasimu ondetera esimu, ndetera ya iPhone, abamu tebazikwata nazikwata. Ebintu ebirungi abamu babigula baddaka. N'omutuma engoye, n'omutuma engatto, n'omutuma eni. Ne muwala wagenda kuwasa, ne muwala wagenda kufumbirwa. Bwe bagenda kufumbirwa muwasa azireete. Lwaki nze? Mugamba nkuba ku ggumba. Ne bwe siikube kaani anaakubako.